Pero la box yaffe nga wogiraba wano n'agiroolinga n'agituuseewa bwetyo bwetambula ne mu nnyumba wogyagala weebeera osobola ogijjawo n'ogiteeka wonna woyagala ate woba osenguka okuva ku nnyumba yo ogenda naki na sandbox yo ate nga byonna tubikoledde wano mu Uganda byonna tubikoledde wano eno box tugizingidde wano buli kimu tukikoledde mu Uganda ekola etya battery kati obuwunga mbuteekawa eno battery omanyi battery kati eziriwo mu nsi yonna ze bali kukola mu nsi kati tezikozesa buwunga tezikozesa acid nedda zino battery nga battery y'essimu nga bw'ogiraba kati eyo battery y'essimu ye technology empya ejjulira mu ssaawa busaawa ate ekuwa amasanyalaze mangi gwe weetaaga mu kiseera ky'ogaagalidde neerwawo ate weerwawo terina buzibu bwonna ku mubiri gwo asidi oyo obuwunga obwonna bwonna obuteeka mu nnyumba yo kubeera n'obuzibu ku mawuggwe gwo ebintu byekola ki omukka gwe togulaba naye nga gubaamu kyova asaawe ndala osanga eyo kya egugumira ddala naye eno tezimba tekola ki lwakuba tekinologiya omupya owa tekinologiya eyo gwe tukozesa muno yoyo tekinologiya gwe bali kukola kati emmotoka gwe zikozesa ze bayita emmotoka zaki z'amasanyalaze epikipiki z'amasanyalaze obugaali bw'amasanyalaze ye battery z'emu ezo zetuli kuteeka mu ki mu sandbox kati eno sandbox gy'olaba wano esobola ya kilowatt nga 10 eno gy'olaba wano obufactory obusinga mu Uganda obutonotono busobola okukozesa ki mini factory ewaka kati ng'omuntu abekingira ewaka nga olina bakery yo commercial bakery yo eno system ekola ki ekolera bulungi tukuteerako panels waggulu ne tukuteekerawo system eno n'ofumba toyetaaga amanda togeetaagira ddala waka era abantu betufunye nga bakozesa sandbox zino kati tebakyafa ku manda kubanga eno sandbox ejja kukolera emisana ojja kukozesa amasanyalaze ga sola gasobola okufumba amasanyalaze ga sola gafumba bulungi sandbox kyerese ku market nti emisana ojja kufumba bulungi ate ng'ofumbisa direct sunlight then ekiro ne tukuteeramu battery nekuyamba nekukozesa ekiro kyonna nga tolina buzibu bwonna emisana bwemba nkozesa nsika direct maanyi ga njuba kubanga enjuba erina amaanyi mangi getutakola ki getutakozesa kati tekinologi waffe ono emisana toweetaaga kozesa battery yo tonyweta battery yo nedda kyokola kiri kimu kuteekako n'ofumba nga bw'oyagala buli kimu kyoyagala n'okikola direct kyemba nina okwetegereza kwekula nti byenkozesa nagula balubu za sola battery TV za sola awo twavaawo system ezaffe zetukola toweetaaga nti eno TV ya sola nedda twavaawo TV nga wagigula okuva wagigula nga siteriiko bya sola oba byaki oteekako buteesi mu nnyumba yo kyowagula mu nnyumba yo nga kikolanga bwe kiri kikolerawo nga bwe kiri tetugamba nti toweetaaga kebo mpya kuteeka sola mu nnyumba yo toweetaaga TV ya sola toweetaaga nga woolaba TV ya Samsung bwekola oba ya LG bwekola nga bwogiguze mu dduuka n'ogitwala mu nnyumba system yaffe bwekola ki bwekola oven yo toweetaaga oven ya sola okuwayalinga system y'amasanyalaze yokka n'empayalinga ne system ya sola yokka sandbox ebyo sandbox yabijjawo kati amasanyalaze gano geefulumya amasanyalaze geegamu gakola wonna amaanyi gaago gandaba obudde bw'enkuba abakozesa amaanyi g'enjuba obubalubu buvaako ne buvaako nga gakendedde ekyo ekisinga abantu abasinga okukola tebalina system gati ng'eya sandbox tulina badevelopinga system empya gye bayita MPPT ekuyamba okufuna amaanyi g'enjuba akasana naye kaba tekaliiwo nti n'ekiro the moon osobola okupikinga some energy using the technology of MPPT kati mu system yaffe ekyo mwekiri so emisana toweetaaga kuba nti kasana weekali olyoka okole ki olyoka oteekewo kati bwe twakola bwe tutyo amaanyi g'ofuna nga kasana tekaliiwo
si emanyi gofunanga kasana wekali kati ffe kyetukola nti amaanyi ago gofunyeko emisana akatono nga akasana tekaliiwo nnyo ne battery jjukira battery yaffe ejjula mangu ojjuza mangu battery n'oweyongera nga wokozesa eno such that tokola kitofuna buzibu bwonna kasita gakendeera battery ng'ekola ki ng'ekujjulizaawo twogera ku bakozesa amasannyalaze ewaka oba wa factory oba bonna twogera ku baluwa bakozesa amaanyi g'enjuba wa amaanyi g'enjuba ku factory zonna ffe tuziyamba ku masannyalaze kubanga bino ebintu bye tukola tusobola okuzimba gwe kye weetaaga ate tetuzimba nga bala we bazimba niwe tuba tugenda kuwa sandbox ewakaawo tujja ne tukebera amasannyalaze weetaaga genkana ki okusinza ku bintu byennina ebintu by'olina TV zange ngolola engoye tulina fridge tulina amataala zihiita tetukyakozesa maaso edda baali bakozesa maaso nga bajja mu nnyumbayo ne batunula ne bagamba olina amataala 3 olina TV olina ki ne bagamba tikatukuwe system ebyo ebyayonoona omutindo gwa sola mu kutandika naye ka tekinologi gwe tukozesa we tuba tujja ne gadgets zaffe ne tukugamba nti TV yekozesa amasannyalaze bwegati oven yekozesa amasannyalaze bwegati balubuzo zikozesa amasannyalaze ne tugattira sola wa kibalo alinga sente n'omanya nti neetaaga muzita watts wattage byonna ne tukuwa olunyiriri lwonna reports era bwetemesa kiro y'ennyama nti neetaaga kiro 2 olwa abagenyi b'ennina nemmanya kyenkozesa kati otumala okumanya nti weetaaga amasannyalaze maybe okozesa 5 kilowatts ez'amasannyalaze ne tulyoka tugamba nti kati oba okozesa 5 tujja kwongeramu wattage endala nga 3 tomanyi oyinza okwongerako ekyuma ekirala mu kiseera ekitali kyawala ne tukubalira ekyo ne tubikuteekera wamu n'olyoka okufuna sisitimu ng'egenda okukolera bulungi era sisitimu we tugikuteekerawo tumala emyaka 3 nga tugirabirira ekizibu kyonna bwe kibaawo okuba bukubi ssimu nga tujja ewaka toyongerako kasente byonna nga tubikutereekeza nga ffe tuvaawo 3 years warranty netutukuwa ne garanti nti ekintu kyonna ne ka switch wekoonone otukubira bukubizi simu ne tujja ne tukola ki netukyusa tetujja gamba nti yongerako sente bweziti okole ki tulyoke tukakyuse nedda beeyi y'ekintu ekyo kubanga emigaso yogedde mingi beeyi eyo bannayuganda ey'ekintu ekyo beeyi eyo ejja mu nsawo ya munnayuganda beeyi ejja mu nsawo y'abannayuganda bulungi nnyo n'amaanyi naye nga bwe nkugambye buli omu alina needs ze ezaki obwetaavu bwa njawulo kati mu bwetaavu bwo tukuzimbira ekintu ekikujjaamu kyova olaba sente zikyukamuko goyinza okubaawa 1 kV oba 1 kilowatts omulala asobola okubawa 2 omulala ayinza okugamba nti nedda nsaagala nyumba yonna njagalako mataala gokka eyo beeyi ekyuka era ne sisitimu ekola ki ekyuka omulala ajja nagamba nedda nze nsinga kukozesa ki njagala TV yange socket si biki ne tugamba nedda kale katuteekereko amasannyalaze ne socket emu eya TV katwogere kuwa essomero abaana b'amasomero bagolola engoye essomero lirina abaana nga 10 weekend bagolola engoye that capacity eyo capacity tugirina nnyo kubanga amasomero kati getukolagana nago tugateekerawo system number 1 ekintu ekisinga okutwala amasannyalaze mu ssomero ye kugolola okwo n'amataala kati system zetuzimbira amasomero kati tuziwa capacity y'okugolola n'amataala so ojja kukola energy audit ey'essomero eyo ne tutegeera nti abaana actually tujja girekawo tuyinza n'okulekawo mashini yaffe etubalira amasannyalaze ne tugirekawo wiiki ng'emu ne tutegeera pattern z'essomero eryo zikola saa mmeka abaana ze bagololera evinga for the time when they need it ebintu byonna tubizimbira muno ate mu bijja mu myaso bye tulikola kati mu maaso eyo gye tujja system empya gye tuli kuleeta nga tuligiteekamu tekinologi ya wifi tekinologi ya bluetooth tekinologi nti internet kati kasitoba n'ekyuma kyaffe mu nnyumba internet ojja kuba osobola okukola ki ogikozesanga bw'okola ki nga bw'oyagala tuli ku Sandbox Solar Energy Uganda Limited otegedde ndi ku Sandbox Solar Uganda Limited bakukolera
amaanyi g'enjuba obungi n'enkozesa ekujaamu ng'ate osobola kukola byonna. Ojja kugolola engoye, kozesa amataala, fumba, beera n'emirembe. Masannyalaze g'Omukama yakuwa ag'enjuba ogakozese nga bakukolera ekyo ekikujaamu mu miwendo gy'okuwonya zibbiiro eza buli kiseera n'okuteebereza nga kikyolina. Sandbox Solar Uganda Limited be banno ddala mu byetaago byo eby'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba, ate nga gakolera batali kusosola baleme kukulyako ssente nti ate wayalinga sisitimu eno kubanga olina amasannyalaze, sisitimu ya sola ndala ne sisitimu y'amasannyalaze endala. Sandbox gula TV ya sola, gula TV ya sola, tebikyaliyo etwavaayo. Ate ekisinga okwewuunyisa mwami wange nti kati tuvuddewo naawe tuligezaako okukolera abantu emirimu ebyuma bye basobola okukozesa okukola emirimu. Kati nga Sandbox tulina ekyuma ekya sola ekya welding, ekiweldinga ebyo byonna kubanga ffe agule box yenu akola ebintu, tumuwa pano, tumuwa ne system ekola welding, solar welding machine. Yefe abasoose era okugikola. Tetukomyawo, tuinnovatinze ne water pump yaki ya sola nga tugitaddeko battery. Tolina kutambula na panels n'ovuga akagaali nga kaliko panels olyoka ogenda opampinga amazzi wogenda ogapampingira. Kasito charging ewaka water pump yo gwe kumakya ogenda ku faamu yo ng'okola by'oyogala ng'okomawo eka ne pump yo. Eyo system twagikola mu ngeri nti twagala abantu bonna babeere nga basobola okufuna amazzi ge baagala. Oba baagala gakozesa ku faamu, oba baagala kujjuza tanka ku kyalo, naye nga bakusobola okukola ki nga tebatambudde na pano buli we bagenda. Kubanga ezibaddengawo zibadde teziriiko tekinologiya yaffe ya Sandbox, ng'olina okutambula ne pano n'ogitwala ku faamu yo n'olyoka okonectinga n'ofuna amazzi. Kati nedda, kati gwe kukwata bukwasi water pump yo giteeke ku kagaaliko, ogisube ku kagaaliko oba ku pikipiki yo ogende ku faamu okole bw'oyagala okola, ogikomye ewaka ogikyagi oba emaze okujjula. Sandbox